obwesigwe amawulire gonna n'osalawo n'ogamba nti ogajja ku Pearl of Africa Radio gaawano mu Africa yonna n'ensi yonna bya mizannyo bya ddiini byonna nga gwe obijja ku Pearl of Africa Radio. Waliwo yaŋŋamba ali Wakiso n'aŋŋamba nti nze newe nkiwulira ku Al Jazeera nga Pearl tennaba kifulumya sikikkiriza. Mwebale nnyo baganda baffe, tusiimira ddala mpolampola n'erambireese. Kakati nno njagala tugendeko mu Middle East. Tutandikira awo nabagamba lwaki tugenda nnyo kamera ziri awo kamera ziri nnyo mu Middle East kati nange n'olwekyo nange era nange wenteeka eyange ate nenjikuwa nange ampuliriza wenteeka eyange nensobola okulaba nti ate nkutuusaako biki ebiriyo. Kakati waliwo olukwe, waliwo muganda wange ampuliriza, nawe muganda wange andaba, waliwo omupango oguzuuliddwa, waliwo omupango oguli mu kulaba nti ate mukwano gwange gukolebwa. Abasajja bagamba nedda. Abamu mikwano gya ggwanga lya Iran, abamu baali mikwano gye ne bakyuka ampuliriza ne beefuula, abamu babadde ba enemy be kuva dda nedda, era nabo kati bategeeza bagamba nti katubikole Iran eneeveewo. Abasajja nakugambye gwe ttiimu Iran gwe wagira eggwanga erya Iran teweesiba 3 weesibe 5 weesibe 5 muganda wange ampuliriza. Abasajja omupango gwe bali mu kulaba nti ate bakubalira gwe wa Iran, kye bali mu kulaba nti babalira eggwanga erya Iran kinene nnyo nga bw'okiwulira, kinene nnyo. Nanti abasajja bamaze okugamba nti bonna bali ready. Amawulire g'olengera agali mu kubikka omupango gwe bali mu kupangira Iran, njagala osooke ogalabe omale obenga agaleka. Nakugambye wano we tuli olutalo kati lwakubala bubazi. Tuzze mu lutalo olw'ekibalo olwa Ssematalo namba 2. Ani eyaliwo? Batono nnyo abaaliwo. Baani abaalusomako nga ffe obusomi? Abasinga mugwa mu ttuluba eryo. Ssematalo nga tannatandika basooka ne beeweereza ebigambo era ne beeteekateeka. We yaggwa nga woolaba ekiriwo kati baatandika kwekuba mpolampola, era aba atuuka mu masekkati abantu bongera okweyabuluzaamu ne bakola pati ezaabwe oba gurupu ezaabwe. Amerika neefuna abali ku sayidi ya Amerika, n'aba Russia Abasovieti nabo ne bafuna sayidi eyaabwe. Okukakkana nga beekubye. Era lwali lukyagenda mu maaso nga eggwanga erya Germany, Japan, Russia, America geegamu ku mawanga agaasembayo okuva mu lutalo. Abalala nga bakkiriza. Wabula Russia ne America nabo ne bagamba kale naffe tusizinze fire tumalirize Ssematalo. America ye super power, tumalirize Ssematalo. Eggwanga lya Germany ne ligaana, Japan neegaana, kyova olaba nga baagakuba. America yakuba Japan n'abakubako bomu. Russia neerumba Germany, era Germany neegamba olutalo kati tuluvuddemu. Ssematalo naffe tukkiriza. Byonna bimanyi, ababitegera mu bimanyi. Nga tebannaba kukuba Japan, awo wembadde njagalira ddala awo, nga tebannaba kukuba Japan bomu. Sinagamba nti bagenda kukuba Iran bomu yadde nga kisoboka, kubanga bomu bazikola nuclear bamukola kumukuba mawanga nga gano. Era nakugamba nti Amerika eno okulemererwa eyonoona Amerika. Era nakugamba Amerika eno okuswala okufiirwa ekuswaza n'ekuvaamu n'ekulyamu olukwe, naye ng'esigazza ekitiibwa kyayo. Amerika kati essaawa zino mu Middle East eri mu kulwanirira kitiibwa kyayo ekitwaliddwa ensi gye babadde batasuubiramu. Eri mu kulwanirira kitiibwa kyayo ewantu wonna yonna nga gyewali kamera. Tuli mu kulaba Amerika azzaako ki, awo Amerika afiirawo ttiimu Iran. That's why nkugambye ttiimu Iran mwebeereremu. Omusajja kyali mu kubala kinene nnyo nga tebannaba kulaba nti ate bakuba eggwanga erya Japan. Amerika tebannaba kulaba nti ate mukwano gwange alikuba. Obuufu bwalinga weemu na ggwanga lya Iran.
bamugamba Japan do this, Japan ng'agaana. Bamugamba Japan kola kino, Japan ng'agaana. America n'esooka n'eregezaamu ne bakwata bomu ne bagituuza ku ggwanga erya Japan. Gwali bwongo, byali bigambo. Omusajja akwata ennyonyi suba 30 aziteeka mu bwengula America. Uliriza bino ebigambo. Akwata bomu aziteeka ku nnyonyi, akwata n'ennyonyi eziteekamu amafuta mu bbanga Omumerika ezisoba 30 azigamba mugende mu bwengula obw'eggwanga erya Japan. Omusajja atuuza zibbomu ez'enjawulo ku Japan. Ennyonyi ez'enjawulo nga ziri mu bwengula zisoba 30 ziri ku bulindaala. Tezimanyi Japan agenda kulaba nti ate muganda wange azzaako ki, naye baamulumba bamutyatyamu. Kyovula nga bamukolera ebbomu ey'amaanyi ennyo. Japan yali musajja w'amaanyi ng'ensi emutya. Essaawa zino omusajja omuyiraani, musajja iraani w'amaanyi, ensi emutya. Njagala okuba akafaananyi ako katuuze wano lwakuba byakyukamu. Japan ba alayi baayo baali bagenze bamuvaavaako. Era America asooka kukubira ba alayi ba Japan. Listen, America anoonya ba alayi ba Japan abagamba ngenda kulumba Japan, ngenda kulumba Japan, ngenda kumukuba bomu. Temugeza ne mumuyambako ne basirika. Ne basirika ng'olukule baakolanga balumba Maduro Nicholas. Amawanga agamu baagategeeza ku nsonga eno era ne bagalaga we gafunira. Era gagendo balabanamu nga gayita ne batwala Maduro ng'ensi eraba Irani we yayo. Wabula ekikyalemesezza America okukola enteekateeka eno, Trump n'okupapa kwe n'okubugumira kwe mumanyiiko yandibadde yakikola dda. Kakati ngenza okujja ku mpewo mu America. Abamu tebannaba kwebaka mu America oba mu Europe, amawanga agamu abamu tebannaba kwebaka, bannyuka bunnyusi. Kati ye muntu gogamba nti annyuse leeti. Naye ampuliriza, bagenze mu lukiiko Abamerika be bakyalemesezza Trump okulumba eggwanga erya Iran. Eyo y'emu ku nsonga. Ensonga endala ne gwagenda okulumba naye si mwangu. Era bagamba, Trump agamba bakulu bano nti nga twakuba Japan. Bamugamba this is Iran not Japan. Ate Japan wagikuba mu kaseera kali. Ebintu byakyukamu. Muganda wange ampuliriza, ebintu byakyukamu. Akasajja ojja kukalumba essaawa zino kati olina ebyobugagga mu mawanga ag'enjawulo. Olina zibbeesi nga kye bazikoledde mu Middle East mu mawanga ag'enjawulo. Iran yakusuubiza dda nekugamba oddamu n'onnumba ngenda kusukka Middle East ngende ku beesi ze ez'enjawulo mu mawanga era ag'enjawulo. Nga tonnaba kulaba nti oddamu okulumba eggwanga erya Iran, weebereremu naawe weesibe bbiri. Kakati era kkiriza nkutegeeze nti ebigambo ebyogerebwa Trump Donald nga wayagala okusisinkana mujitaba abyogera ku ngulu munda akola kirala. Mwebereremu. Trump ayogera kino mujitaba, kamera n'obwongo n'amatu mu biteeka eyo eno nga babala kirala. Nakugambye waliwo olukwe oluli mu kulaba nti ate muganda wange lukolebwa. Era nakugambye olulumba America lwagenda okuddamu okulumba lwe lugenda okumala eggobe mu kibya. Bagikubira ddala oba. Listen. Oliriza agajja omusajja Omuyiraani bino byenjogedde byonna abimanyi era ne yabikola amumanyi nti mu Amerika. Wabula yabagambye ne kabatanda ne mukola ensobi ne muddamu ne mutulumya
ab'eggwanga erya Iraani yabagambye ensonga bbiri esooka n'abagamba Iraani we mwagimanyira kati si weeri mukkirize nti ebintu bikyuka mukkirize nti omuntu ava ku mwaka gumu naweza emyaka ebiri eyalina ebiri omwaka gwa 2000 kati alina emyaka 26 emyaka gikyuka Iraani yakyuka n'ebintu bikyuka tujja kubakuba era bagenza okugattagatta okubalabala nti Iraani eyinza esuubira okukola nyukiriya ow'amaanyi ate mukaati bino nga biwedde luli yali ebikola mu kyama wulira IRGC yategeezezza eggwanga erya Amerika ne bagamba nti we mukola era ne muddamu ne mutulumba tuli mu kukirowoozaako twagala kukola kyakulwanyisa ate bandibanga bakirina mujjukira tuli mwezi gwa kumeka gwa 6 nga tebannaba kukuba Ayatollah statement zino Ayatollah Ali Khamenei yazikolako n'abagamba Amerika temuli wala nnyo Ayatollah we yabagamba ojjukira omuzinga abasajja bano gwe bayita Khorramsher osobola okugunoonyaako gudduka kilometers mmeka gukuba rengi yenkana ki era obale distance okuva munda mu ggwanga erya Iran ne mu Amerika ng'okompeyalinga n'omuzinga ogwo Khorramsher Iran ejjo bategeeza bagamba we muddamu ne mutulumba tuli mu kukirowoozaako twagala naffe tujja kulumba mu Amerika bitandika nga bigambo okkakkana nga biteekese bigenze mu nkola statement okuva mu IRGC mu magye g'eggwanga erya Iran ageetongodde agatayina sayidi gabagamba Amerika mutugende empola we mwali mumanyidde Iran kati yakyuka we mwali mumanyidde Iran yavaawo dda Iran ndala nnyo tusobola okubakuba era tujja kubakuba ne munda mu ggwanga lyammwe tuyina ekirooto twagala kufuna busobozi bukubayo mu ggwanga lyammwe basajja mmwe Abamerika Trump decision z'oli mu kulaba nti atokola lwaki Iran ereeta decision ereeta statement zino Amerika kyeri mu kubala Abamerika bamaze dda okuzinga Abamerika ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio bamaze dda okulaba nti ate bazinga eggwanga erya Middle East nga babunyisaayo ebyokulwanyisa ebyenjawulo munda okwetoola eggwanga erya Iran bateekayo ebyokulwanyisa eby'omutawaana era nga bakutegeeza bakugamba nti ebitundu 40 Amerika eruddewo okustrikinga munda mu ggwanga erya Iran ebitundu 40 Amerika eruddewo bulwi era scientist ng'ate mukugu nnyo mu ntalo bategeeza bagamba nti Amerika weebanga etuuse ku bitundu 40 ng'esobola okustrikinga munda mu ggwanga erya Iran nga tennaba kukasukayo yabatidde bigambo byabali yatidde kubanga bulijjo bapima Amerika we bali balumba eggwanga erya Iraq bategeeza bagamba nti Amerika yali eyina ebitundu 40 ku 100 ng'esobola okulumba Iraq yamala n'agirumba ku 40%. Munda mu ggwanga erya Libya Amerika alina ebitundu 45 ku 100 nga balaba Amerika kati eri capable esobola okugenda okulumba inako 45% munda mu ggwanga erya Libya ng'esobola okulumba n'emala n'erumba Gaddafi kati bagamba erina ebitundu 80 ku 100 yabiweza dda okusobola okugenda okulumba eggwanga erya Iran terumbanga bebasinde ne bagamba kati wanalabika yabatidde
yatidde okulumba eggwanga erya Iran. Wabula Trump yalayira n'akomba ne kwerima n'abagamba nti sisobola kukkiriza mmwe basajja mmwe ab'eggwanga erya sisobola kukkiriza basajja mmwe ab'eggwanga erya Iran. Nze ssebo mukere ku makyanga yemmwe muri mu kukola nyukiriya. Sisobola kubikkiriza era sijja kubakkiriza. Nja kubeerawo paka ku kaseera akasembayo nga mbalemesa okulumba eggwanga erya Isirayiri ate mbalemese n'okukola nyukiriya basajja mmwe. Ndaba wano Foreign Minister w'ensonga z'ebweru, Minister w'ensonga z'ebweru ow'eggwanga erya UAE avuddeyo yeeganye ebigambo ebibungeesebwa ebitambuzibwa bigambo ki? Era Iran evuddeyo n'emala n'eddamu n'era n'ewooninga mu lulumba lwe baagirumbye nga Amerika egirumba. Gano amawanga wammanga era bagawoonize bagagambye twabategedde. Eggwanga erya UAE yadde likyasiriseemukko ku nsonga eno, yadde nga twategedde nti basinzidde munda mu ggwanga lya Kuwait, wabula UAE bagamba nti babadde at least bali mu communication system nga bakommunicatinga, babagamba kakati mukole kino. N'eggwanga erya Bahrain abasajja abaafunyeemukko nga babaddiza Bahrain bagiddiza ne bagikuba ne bakuba ne mu ggwanga erya Kuwait. Tebaana bakuddamu kulumba munda mu ggwanga lya UAE olw'ensonga nti yasirise. Amir we Qatar, Iran egamba nti the Amir of Qatar and Mohammed bin Salman are on the right path in history. Mohammed bin Salman ategeeza mulangira we Saudi. Bano nti bali ku side bakutte batandise okukwata layini entuufu bigambo bya Irani. Amir we Qatar and Mohammed bin Salman are on the right path in history. Bali mu kkuba ettuufu, bali mu kukwata ekkuba ettuufu. But UAE, Bahrain, and Kuwait continue to believe that American power will remain as strong as ever. Bano balowooza nti America, amawanga genkugambye UAE, Bahrain and Kuwait, wetutunulidde nnyo nti webaddamu strike nga bayinza okusirira nnyo mu mawanga gano, bagamba nti bo balowooza nti amaanyi ga America ge gakyaliwo era gajja kubeerawo paka. Eno Iran etegeeza nti kakati tufunye naffe ow'amaanyi omulala mu Middle East. They also supported Saddam's Iraq against Iran. Era Iran egamba nti bano bayambako Saddam nga alumba eggwanga erya Iran. Amerika we yakwata ensimbi neziwa Saddam Hussein. Tutegedde nti Saddam Hussein yakomunikatinga ne baana basajja be UAE, olaba empalana nti evadda n'abeggwanga erya Bahrain n'abe Kuwait bajje balumba eggwanga erya Iran. Nga ne Kuwait yerabidde nti naye bajja mukyukira bamufuukira akayinja mu ngatto. Saddam yakwata ensimbi n'aziwaako ab'e Kuwait bamuyambeko okulumba eggwanga erya Iran wayita Mecca. Era nga Amerika ewadde ensimbi Saddam Hussein amwongedde ensimbi ku ssente ze bawa Saddam kwe yakozesa kwennyini n'alumba Kuwait. Agizuulirawo obunafu wano wakati nga balumba Iran wazulira obunafu bwa Kuwait. Nti kale nammwe mulumbika nange Amerika yagala kulumba Iran nange kaneddize ka Kuwait. Era Saddam kakananga alumbye Kuwait, kabaka wa Kuwait nga akutte kubu Addus agenze munda mu ggwanga erya Saudi Arabia yekwese yo mugande wange ampuliriza okakananga ne Kuwait tebalina mukulembeze. Kakana Saddam akulembedde Kuwait nga tebalina mukulembeze okumala emyezi 3 miramba paka Amerika bayaya ne mugamba akwate kubu sebuve munda mu ggwanga erya Kuwait ng'omusajja yefudde abafuukidde Abakuwait akayinja mu ngatto. Iran egamba tukitegedde Abakuwait nammwe mwayambako yadde nga bamala ne babeefuulira ne babalumba. Iran emaliriza egamba if they continue down this path, we mugenda maaso n'ekkubo lye mwakwata eryo, we will even go after them once the war is over. Entalo ne we zinaggwa tubasuubiza we mugenda maaso n'okukwata ekkubo eryo mu aba Bahrain, ab'e Kuwait, aba UAE, we mukwata ekkubo eryo entalo zino ne we ziggwa tujja kujja tubalumbeyo.
tujja kujja tubanoneyo, tujja kujja tubanone eyo gye muli yadde ng'entalo ziwedde. Kakati minisita w'ensonga z'ebweru ow'eggwanga erya UAE ategeeza agamba yeesambye ebigambo bino ebigambibwa nti UAE yabadde mu nteekateeka ez'okulumba eggwanga erya Iran. Agamba mutuveeko temutusibaako matu gambuzi kutuliisa ngu mutwesonyiire ddala. Kakati wakati ng'obunkenke bukyaliyo kankutegeeze njagala leero kati mu paati eno ngenda kuweeramu NATO, ngenda kulaba nti ate muganda wange nkuweeramu NATO. Bannaffe aba Royal Healers bagamba Namirembe Road bano bakugamba nti leero Lwakutaano Dokita Waali after Juma ajja kubeerawo, ayeetaaze okulaba nti oyogerako naye, ajja kulaba nti ate munnange okwogerako naye bwereere tomuwa yadde ekikumi. Agamba genda omwebuzeeko ne ku bulwadde ne oba toogule gendawo oyogere nabo bakunnyonnyola obulwadde obukuluma. Nagamba yeggwe mashini weerwaneko obulamu bwo. Balina amajani ge bayitaaga salusa oba amajani ge bayitaaga azima. Muganda wange atannaba gakozesaako gano malungi nnyo. Abamu bagafudde majani gaabwe mu nnyumba mayumba gaabwe omukabe wegugwamu ng'akima omulala kyova olaba nga tebalwala, kyova olaba mpuliza nga tebalwala. Gwe alina alusas simanya alina amagulu gakuluma, amagulu gazimba, amajani ga azima oba amajani ga salusa weegali. Gwalina prostate ng'akulumira ddala, ofuuyisa buli kaseera, olumizibwa ng'ofuuyisa, olina obuzimba, abalina hemorrhoids eddagala lyammwe weeriri, mugende mukimegana amajani ge bayita azima oba aga salusa. Mu abaami ab'ennyumba mu nsonga z'ekisenge babagamba mugende munone kye bayita Royal Honey. Guno mubisi onuuna munuune, kabisi kennyini, omubisi ogwa ddala teguswaza na kuswaza era onuuna munuune, ebisigadde gwe n'obireka. Balina kye bayita Royal Extra, kano ko bagamba kajjanjaba mpola mpola era ke Tanzania. Gwe yeetaaze naawe akamangu mangu mukko Royal Honey waali mu ddakiika 3 n'ate abamaze okulaba nti ate aliyakitinga mubiri gwe era ng'akola Royal Honey. Kati gwa extra ngenda kuwasa, sinnawasa, nsuubira okuwasa, genda onone ne Royal Extra akugogole permanent results. Okitegedde? Bannaffe ba Royal Healers kati balina naako okusiigako, genda bakakuwe. Bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubis, Kazembe ka Volcano Bus Park, edduuka namba 314, edduuka namba 314. Kwata ennamba y'essimu delivery ekolebwa, ekwatisaako ennamba kweri 0749 96 1409 079 96 1409 oba MTN 0779 95 92 45. Bannaffe aba Royal Healers abakyala endwadde zammwe zonna muzitwale Hajati Waali, genda omunnyonnyola obadde bonna bonna obukuluma. Tuddeyo munda mu ggwanga erya Iran mu basajja bali aba NATO. Tutegeddeko nti waliwo amawanga agamu aga Europe agali mu NATO nga tebagenda kukwata ku byakulwanyisa bye baateeka mu NATO. Nga bo bagenda kukwata ku byokulwanyisa eggwanga ng'erya Bungereza. Tutegeddeko ng'eggwanga erya Bungereza naye waliwo endagaano. Bano abasajja aba BRICS otegedde nti waliwo amawanga aga NATO agagenda okukwata ku rizaavu yaabwe gakwate ku byokulwanyisa byabwe, gaweeko Trump agende alumbe eggwanga erya Iran. Bano aba BRICS otegedde enteekateeka eyo, ensonga eyo bayina nabensi ekintu kye bali mu kukola. Russia yakikoze, nalengedde China yakikoze wali emabega, ne North Korea naye evuddeyo ekikoze kyekimu. Ekyo nja kigaziya ku ssaawa zigenda kubeera nnya kuba nkiyingiramu kati obudde ndaba buntwala. Okitegeera muganda wange ampuliza, gano magye basajja ba NATO mawanga ga Europe. Kyova olaba nga nkugambye nti mwesibe ebbiri mwenna. Aba ttiimu America mwesibe ebbiri ne ttiimu Iran nammwe mwesibe ebbiri. Omusajja ali mu kulaba nti ate alina enteekateeka zali mu kulaba nti ate akola. Abamerika balina ente ekibalo. Naggambye luno olulumba lwe bagenda okulumba lwe Lusemba. Olwo tudde mu ntalo, tudde mu kubonereza gwe waaki wayambako, lwaki gwe wayambako, gwe waaki wakola booti. Era nezimu twategere nezimu ku nsonga ezalumbiza eggwanga erya Romania. Putin yalayira n'agamba yenna anayambako America
Ukraine okunnumba tujja kumukuba yadde nga yagambye nti si ye yalumbye wabula ayina order z'asobola okutoowa mu mawanga gonna ag'enjawulo okugeza eggwanga ng'erya Iran kubanga Putin y'omu ku basajja abalina uranium munda mu ggwanga erya Iran. Putin ayina amakolero munda mu ggwanga erya Iran agakola ebyokulwanyisa ne zidroni ez'enjawulo. Bano beewa bikolo n'eddagala tebeewa zidroni. Bw'obanga weegombye droni ya China takuwa droni, akusindikira inginiya ne bakusomesa gwe Omuyiraani bagikola batya naawe n'ogiyiga. Kye kibatuusizza gye bali. Okitegedde? Okitegedde? Kakati mujja kunzikiriza ebisigadde byonna nja kulaba nti ate mbikuwa ku ssaawa zigenda kubeera 4 mu Inside Story inshallah. Wabula omwami gwe bayita Nicholas asangibwa ekisaasi akutegeeza kugamba nti gwe wenna yeetaaze okumulevolingira compound ye oba okumusibira pavers mu compound yo mukugu nnyo mu mulimu guno. Akutegeeza nti muntu mukozi nnyo ate nga mwesigwa ddala, akukolera bulungi nnyo omulimu gwe munnange tewejjusa ku ssente ensaamusaamu. Asaba gwe wenna ayeetaaze services ze okumutuukirira oba kuba kusinzira 742 10 43 74 ye Nicholas oba 0761 46 98 38. Nicholas ono asanyusizza nti ategedde kiyitibwa obulango nti bizinensi otagikuba bantu mu maaso tofunamu. Kati ye bizinensi yiye yagambye nti ye asobola okukolera mu nnyumba yo nakolera peva mu compound yo. Okitegeera nammwe mu kikoppe kwata omulimu gw'olina ogwo guleetere kinobe tugambe kinobe gunnangire. Okitegeera guleete ku Paala FM bagulange ne woba osindika kigali bagambye nze ekigali kyange kiri wali wansi ku haamu ate ku bbeeyi rayisi baba weeyaayo naawe. Kakati maliriza bassebo ne bannyabo. Tukoze bulungi. Maliriza Kasekende oli bulungi? Natabu yonna mpozikwe. Alhamdulillah gye tuli. Nalabadde ndaba ijjo ku Muzeeyi Museveni yabagambye nti musotene ku bugaali. Tusotene ku bugaali. Naye ekyasinze okunsanyula kyabadde kimu. Eno mukulembeze ensonga nnyingi zeyayogeddeko. Nnyingi bwazo ejjo nina omukutu gwe nabadde ngoberera before nga address tenatandika. Ne babuuza ku baminisita abaddewo n'ababaka ba paalamenti biki bye musuubira omukulembeze byagenda okwogera. Batono nnyo abatayogedde ku Ebola. Mwagenda kukirowoozaako. Era waliwo nayakoze statement n'agamba leero tusuubira nti omukulembeze tagenda kuleeta butambi nga bw'atera okutulaga. Ndoza teyaweza ddakiika 10 naye obutambi obwo nalikolera ne maaso ge nafunako chance nengendako waali ng'ayina waali era munange omukulembeze wa ggwanga nambeemu vidiyo ezo nazitulaga nenziramu neefuna omukisa era nazitulaga nenziramu neefuna era omukisa mukadde ka kampeyini awo era nazitulaga. Naye ekyokubiri ekyo kyennyini kyoyogeddeko nti omukulembeze yagambye aba local government abeeri wansi ba chief gombola baani bakozesa obugaali byaddala. Era nabye ne meya Uhuru naye yeemulugunya agamba pulezidenti ako katulekere naffe tukole nga tulina mulaalo. Naye byaddala abantu abamu pulezidenti bamuzza emabega. Kuba ti omulembe gwe tulimu gukyuse. Era nabirabye nenga era singa tabadde musajja mugezi nnyo nti oluusi atunula mu sipiiki ebimu n'abireka n'ayogera ebiriwo abamu abamulunga bamuzza mabega olumu. Naye oba oliawo kisanja kino nabye n'omukulu meya Uhuru engeri gye yakogeddemu kekakuto mu mabiro pulezidenti akatulekere naffe tukole nga tulina mulaalo. Allowance abawa pulezidenti amagezi tubasaba musoke muddene ku bantu ba wansi bano mbawe ku magezi g'abaana aba wansi bano. Ekirala ekyanumyemu nze nga nze pulezidenti omanyiwe yadde ayogera mu kusitula kw'ebyenfuna ebyobulimi yabadde ajjayo butambi obuli ku byobulimi. Era naawe nendaba nti pulezidenti era bamulinga abamulimba mu lwaki. Ennaku zino omuntu alima naddala ekirime oba mmwanyi oba ebirime ki ebintu bya bbeeyi ebikozesebwa nti n'eddagala lyennyini eryetaagisibwa mu kulima nayo lya bbeeyi ate erimufu. Kitegeeza omuntu oli gwe tuyinza okugaa nti mufuna mpola. In fact ne wano emu eyo gye boogerako omukulembeze baali muwadde ekifaananyi ekigazi
nti waakiri ebiba byakozesebwa okusobola okwekulaakulanya ebintu ebimu bikendeezebweko babigibweko omusolo omuntu wa wansi asobola okuganyulwamu. Katusabe bingi waliwo n'abagambye nti oba oli awo mu bintu by'obulimi ebyo bandikulembeza ku baaluzi okusinga okukwata omuntu yagenda mu nsiko Yusufu okukulembeza muki tugende mu tuli omukezi okukulembeza muki ensonga omukulembeza muki byotandise sibitegedde kati okulima ebyo okulima kola biki nti tulondeyo abantu nti boolaba nti at least kyalinayo akalimiro waalimira si luzi yekka n'abalala nti omukulembeze waaba alonda abantu sikubira luzi kagundi kadingidi wabula kuwa ekyabadde kyogerebwa ate nze ekyo sikiwagira ate awo ojja kuyitaani lutamaguze semakulu balutamaguze abo ono w'ekiraani eyagwa tewali yagwa teyagwa ani yabadde ekira teyagwa just abantu tebamwongera kalulu teyasobola kuyitamu oba bakabba oba tebakabba yagwa sinagambako naye nga tebakyogera ebyaddala nze ng'omuntu eno opinioni yange yagwa n'abalala bagwa bampuuga n'abalala siibula kino oba obudde bwolimu bwatulya mukeze mukama wange byotandise sijja bisobola masitotandise ebyomugomu omuteeketeeke teketeeke bannange kanasanga Boom Chakalal Season 3 Double Energy Mowins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boom Chakala Season 3 wangula ebirabo ebisanyusa